I have been a single mother to my son since he was 3 weeks old. Soon he will be 30 years old. He has a toddler son and a wife, and I'm their sole breadwinner. By the time a woman in my situation picks a pen, places it on paper, and writes a letter resigning her job. Chairman, maybe we can have a procedure. Chairman, we have some procedural issues. Let the chairperson finish making her submission before we chip in. Akulira ekitongole ekitakabanira eddembe ly'obuntu mu ggwanga Uganda ekya Uganda Human Rights Commission amaziga gamuyiseemu olunaku olwaleero bw'ayitiddwa mu kakiiko ka Parliament akalondoola n'okutunuulira ebitongole bya gavumenti butya bwe bisaasaanyaamu ensimbi y'omuwoomusolo singa baba babiwadde okuddukanya emirimu mu ofiisi zaabwe. Mariam Wangadya amaziga gamuyunguse, ebigambo bimuweddeko era atuuse n'okujuliza nti ye single mother, maama eyalekerwa omwana nga wa myezi 3 gyokka era mu famire ye breadwinner. Ebigambo bino bitanudde abakulu, wabula wabaddewo okwerumiriza wakati w'abakulu mu kakiiko akalwanirira eddembe ly'obuntu. Abamu balumiriza Wangadya ne Wangadya abalumiriza, kale na akakiiko kabibatuuzizzaamu. Bino tugenda kubeera nga tubyetegereza. Kano kakiiko ka ddembe lya buntu, nja kusaba emboozi eno ogiwulirize, kubanga eno gye tubadde tuddukira ng'ebizibu bitulumbye, gye tubadde tuddukira nga tulowooza tuyinza ofunayo obwenkanya, wabula ekiriyo kifumba mutukwo. Mu ngeri emu waliwo akatambi kendabyeko ak'omwana, omwana avuddeyo n'ayimba akayimba. Simanyi oba mukalabyeko ku mutimbagano, nja kusaba osooka okatuwemu gano. Mukwana gumuyisa mu byayo Museveni, waliwo olusi lwayagala kwateko ku Jeneti, nawulire Sanjalaze elimulu ayagala baana. Omukwano gwe ye gumuyisa mu byayo Museveni, zono gwe magamba yalina kyaliwanga okukamala, nga tuli wayanga ne watusanga babiri totwawula, wabula olwaleero nkutadde ku bampa ng'agulaba. Omukwano gwange gumpisa bubika mbabuulire. Akayimba kani ake yakayimba? Muyimbe ki? Gwe wakayiiya? Ani yakuwandiikira? Nze kennyini. Kale weebale nnyo. Oyinza okunyumirwa akayimba kituufu, ne bonna abali emabega w'okuwandiika ebigambo ebikulu ebyo babiwa omwana omuto, sikkiriziganyiza nabo. Omwana yes mukalukalu, ali creative, n'ekitono ayinza okuba ng'akirina, naye ebigambo bino ono omwana tasobola birowooza biwandiika, tasobola birowooza biwandiika n'engeri gy'asabiseemu ebigambo. Mwenna abaawadde omwana ono bino ebigambo ne mudda emabega, kye mwakoze si kituufu. Singa ggwe omukulu wabiyimbye, mbadde siina buzibu naawe, naye emabega w'omwana ono omuto kikolwa si kirungi. Nzikiriza ompe endowoozayo, ggwe olowooza ki? Mu ngeri emu tugenda kubeera nga tugenda ewa Besigye, bassebo ne bannyabo. Besigye asabye abakulira amakomera bamuwerekere, bamutwale, agende awe CDF w'eggwanga General Muhoozi ekiwandiiko ekimuyita mu kkooti. Kekiri nti bannamateeka bonna balemeseddwa, Besigye agamba nze muntwale nkimweweere. Nabyo tugenda kubeera nga
tubitunuulirako. Waliwo akatambi akasatuleetinze nnyo ku mitimbagano nejjo twakakozeeko. Akatambi kano abasajja abaabadde mu ngoye zaaleeya bwe baagenze nga bamansa amasasi ewa Kisekka. Poliisi evuddeyo nekkiriza nti bano basajja baayo. Naye njagala tutunuulire emboozi eno mu angles bbiri gwagoberera DPTV Uganda. Tulaba abasajja abali mu leeya nga bakuba amasasi balina abantu be bazze okukwata. Ne tulaba ne incidents we baakwatira Honorable Muwanga Kivumbi. Poliisi bino yabyegaanye ebya Muwanga Kivumbi temanyi gyali, naye ate bano bo yakkiriza baabwe. Tulaba ab'ebyokwerinda abazze ne batwala abantu babiri ewa Kisekka, then tulaba ab'ebyokwerinda abatwala Honorable Muwanga Kivumbi nga bano bombi tebalina byambalo. Naye nga abamu poliisi yakkiriza ye bayina, era baabadde basajja baayo abakoze operation ku Muwanga Kivumbi baga tebamanyi. Ggwanga ki mwe tuli lino twandibeera nga tuli wakati mu kubuzaabuzibwa? Bino tugenda beera nga tubitunuulira mu mboozi yaffe ey'akafubo gye tugenda okubeera nga tutuukako. Ow'emyaka 41 asangiddwa nga yeetuze. Kitalo nnyo, so nga ate ekizimbe kikubye abantu babiri ne kibattirawo. Kasiyano Wadri avuddeyo n'abaako ebyama byanasula nti General Moses Alia ndiba yafudde si musanyufu ne Mwami Museveni. How? Ebyama bino bivuddeyo nga bigamba nti Mwami Museveni yalimbye. Moses Ali ye yatwala Mwami Museveni wa General Gaddafi. Kisoboka kitya? Emboozi eno tugirina, njagala otuule tugikusonere ng'abasona omukeeka. Ne by'otawulidde tubirina, nzikiriza tukolemu bwe tuti katono nnyo nzije ebigambo tubigambe. DPTV Uganda, Dawn People Television. Bali mukuwa amasasi bantu. Babo bakuwa amasasi. Bakuwa amasasi abantu. Kale mbanirizaako basebo ne banyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera, mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mutwegasseeko nate akadde kano. Yenze Sajjime, mukutu gwa DPTV Uganda oba Down People Television. Buterevu nnyo, tuzze okubeera nga tutunuulira ebigenda mu maaso mu ggwanga, n'okubeera nga tubikubamu tooki, obitunuulira, n'okubeera nga tubigaziya okumanya eggwanga lyaffe wa we liri, wa gye livudde, nawa gye lyolekera. Buvunaanyizibwa bwaffe nga bannayuganda okubeera nga tukuba tooki n'okujjukiza abakulembeze baffe nti kino kirungi, kino si kirungi, kyandibadde bwe kiti mu mutima ogw'okuzimba ensi yaffe. Nzikiriza vidiyo ogimpeere like, eyakatwegattako genda maaso n'okubeera ng'ate osubscribinga. Kyokola kya muwendo era ngamba nti tojjanga okwo mukwano gwange. Nzikiriza nkutegeeze ku Sheikh Ashraf, omusomi ate era omulombi wa dduwa, munoonyeeko gwe ayina ebizibu eby'enjawulo ku nnamba y'essimu eri ku screen yo esembyeyo 714 mumukubireko, teweesigiriza mukwano gwange. Mu ngeri emu nzikiriza nkutegeeze ku Lewis LJ, bano bakola ebitabo eby'omulembe ku buli mutendera gwonna gw'oyagala. Oyagala nga kuliko erinnya lyo, oyagala nga kuliko badge ya ssomero lyo, oyagala nga kuliko kifaananyi kyo, kyonna ky'oyagala nga kitabo, tukubireko ku nnamba eri ku screen yeeyo. Tetukoma kukola bitabo byokka, tukola ne liquid soap.
mu kale ez'enjawulo mu kawoowo ak'enjawulo so ng'ate tuyigiriza n'okubeera nga okola ebintu bino gw'ayagala okuyiga okola liquid soap okola ebitabo tukubireko ku nnamba y'essimu eyo ojje tukuyigirize omulimo ogw'omu mutwe ate nga tuderivalinga eri oyo ayagala mu bipimo eby'enjawulo mu bungi bw'oyagala wonna w'oli mu bitundu by'eggwanga tuderivalinga tukubireko otwesige tusobole okubeera nga tukuweereza. Nzikiriza tutandike n'emboozi eno. Emboozi gye njagala tutandike nayo bassebo ne bannyabo olunaku olwajjo kkooti yagobye bannamateeka ba Muwanga Kivumbi. Leero erina byewadde naye njagala tuve emabega tumanye ensobi eri luddawa yaani ani alina ovunaanibwa ani alina okunenyezebwa. Njagala tuddeyo tutandise n'akatambi ak'abasajja nga bakuba amasasi. Bwe wekkaanya akatambi kano basajja bali muleeya bakutte emmundu balinga bantu ba bulijjo. Mu Uganda tufunye incidents nnyingi ez'ababbi ababbisa emmundu ne baggala n'amakubo. Mu kaseera kano poliisi erina yunifoomu emanyiddwa, buli kitongole kya byakwerinda kirina yunifoomu emanyiddwa. Lwaki bwe muba mugenda mu public ng'ewa Kisekka okwata omuntu temwambala yunifoomu? Bwe kiba ng'ekigenda okukolebwa kiri mu mateeka. Lwaki temwambala yunifoomu? Abantu abalala abali ebbali okusobola obba identifying nti bano ba byakwerinda ne kati abali ebbali abakutte amasimu bagamba babbi oba balina gwe baagala okubba, abalala bagamba ba byakwerinda. Eggwanga mulitadde mu confusion, mulitadde mu kubeera nga libuzaabuzibwa. Tutegeddeko poliisi yabadde oba ebitongole by'okwerinda byabadde birina abantu be byagala awo ewa Kisekka. Mu bantu bano era baakuttewo abantu babiri. Poliisi etugamba nti amasasi gaakubiddwa okusobola okugumbulula n'okusobola okubeera nga babakwata, era bagamba bano twabakutte bali mu kasitode yaffe. Tetunenya ba byakwerinda kola operation zaabwe, naye ekibuuzo kiri nti bannansi kifaananyi ki kye muli mu basiigira? Kyaggwanga kubeera safe ng'oli mu muleka tategedde naani atutte oba babadde babbi oba babadde bakola ki? Tutegeezeddwako poliisi mu kiwandiiko kye yafulumizza nti mu katambi ako lwaki amasasi gaavuze. Gaavuze lwa nsonga abatuuze baabadde balemesa ab'ebyokwerinda okukola omulimu gwabwe okutwala abantu bano, era ne bakuba warning breaks mu bbanga abantu babiri ne bakwatibwa. Nkiddamu tetulina buzibu na poliisi oba bitongole byakwerinda kutwala abantu, naye amateeka galiwa nga abantu bano batwalibwa. Katutunuulire obumenyi bw'amateeka obukirimu. Tuddeyo bano tebalina yunifoomu ne bali mu bantu ba bulijjo emmundu baziwuubanga miggo. Ne tugenda ku nsonga endala eya Muwanga Kivumbi ng'akwatibwa. Njagala akatambi ako mukeetegereze then tufune incident ya Muwanga Kivumbi. Muwanga Kivumbi yasalibwako abasajja abali mu yunifoomu eya poliisi, in fact eya traffic n'abapoliisi. Bwe basalako Muwanga Kivumbi ekyo kitegeerekeka. Ab'ebyokwerinda bwe bakuyimiriza yimirira nga bw'obalengera aba traffic n'abapoliisi kuliko ne bamayinja. Naye bano si be baatwala Muwanga Kivumbi. Waliwo abaaleeyo abaavaayo ne bajja Muwanga Kivumbi mu mmotoka oba ne bamulagira aggulewo. Aba yunifoomu baasigalawo nga bayimiridde be tulowooza nti bapoliisi be bateekeddwa okukuuma abantu n'ebyabwe. Naye abatalina kibalaga nti ba byakwerinda bajja ne batwala Muwanga Kivumbi
ng'abavunaanyizibwa ku mukuuma n'ebibye bayimiridde awo. Ne bamutwala bali muleeya ne babulawo. Njagala ompulirize munnayuganda. Tulaba ebikolwa bibiri. Tulaba ekyamuwanga Kivumbi ng'ab'ebyokwerinda bamuyimirizza, wabula abali mu ngoye za leeya ne bamutwala. Tulaba akatambi ak'ewa Kisekka, akatambi kano ng'abasajja abali mu leeya basandabula amasasi, poliisi yabakkiriza nti kituufu babyakwerinda babadde balina gwe baagala okukwata, abantu ne bateekawo embeera ey'okulemesa ab'ebyokwerinda ze warning shot oba warning bullets ze mwalabye ezaavuze. Kakati confusion eri wano. Poliisi yakkiriza kano akatambi nti n'abaakoze kino bakimanyi. Akatambi kano kagenze nnyo viral. Jjo twakogeddeko nga tugamba eggwanga erya America lyakamala okuvaayo okuwooninga abantu baalyo nti temulinnya mu Uganda teri safe. Akatambi kano bwe kagenze nnyo viral, poliisi nevaayo neekwogerako. Now, tujja ku nsonga ya Muwanga Kivumbi. Muwanga Kivumbi, poliisi yamwegaanye egamba temulina. Kituufu egamba twaliwo. Ne siffe tumulina. Ku kano akatambi, poliisi egamba kituufu tubalina. Kakati ekibuuzo kiri bwe kiti. Abatwala Muwanga Kivumbi bali mu ngoye za bulijjo. Abaabadde mu kano akatambi bali mu ngoye za bulijjo. Abatwala Muwanga Kivumbi waaliwo abapoliisi abaamuyimiriza ku kkubo. Naye bo bagamba nti tebamanyi waali, naye nga waaliwo n'abapoliisi abayimirira ku kkubo. Bagamba Muwanga Kivumbi tebamanyi gy'ali. Kyokka waliwo kano akatambi ke tutalabako na musirikale ali mu yunifoomu. Bagamba nti bano tubamanyi. Era basirikale baffe babyakwerinda. Kakati gwe munnayuganda nganze munnayuganda kikye neebuuza. Musobola mutya okubeera nga mwayimiriza omuntu ku kkubo Muwanga Kivumbi, omuntu ali mu kaliba bwetyo, abantu be mutamanyi ne bajja ne bamubajjako, be mutamanyi ne bamutwala gye mutamanyi, naye nga mwe mumuyimiriza nga n'amasimu galabibwa nti mulina be mwogera nabo, mugamba nti Muwanga Kivumbi temumanyi gy'ali. Ne mwayanguye okututegeeza nti abalumbye ewa Kisekka we tutaalabye na yunifoomu ya poliisi, abano bo mubamanyi babadde babyakwerinda. Ddala poliisi ani agenda okukkiriza bye munnyonnyola ensi? Eggwanga kati liri awo terimanyi kituufu. Poliisi mwegaana ekirabikako n'amaaso, ekyandibadde ekizibu ate ne mukikkiriza. Kubanga ku siniya Muwanga Kivumbi kuliko abapoliisi bamayinja ne mugamba temumulina. Kyokka ku siniya ewa Kisekka tetulabawo musirikale ayambadde yunifoomu, ne bo mugamba mumanyi. Olaba poliisi bwe mulina okujja mutunnyonnyole baani bano abakutte emmundu mu Uganda, omanyi nti oli ne bw'anaalumba munnayuganda omulala bantu bajja kulowooza nti mwe ab'ebyokwerinda. Eggwanga liri safe. Kale bannansi mubaguza kifaananyi ki? So gwe munnayuganda simanyi bw'obiraba naye bitabula obwongo. Kakati tujje. Bannamateeka olunaku olwajjo bagenze okulaba kkooti eyogera ki ku kiragiro ekya habeas corpus ekyalina okuyisibwa Muwanga Kivumbi aleetebwe oba mulamu oba mufu. Ekiragiro kino kkooti olunaku olwajjo yategeezezza bannamateeka bano ne bagamba bannange mukomewo olunaku olw'enkya, kubanga tetusobola kubeera nga tubawa tuyisa ekiragiro kino nga tumanyi na kitongole ki ekiyina omuntu wammwe.
Leero bannamateeka bakeddeza mbwa ne boolekera ku High Court okusobola okuwulira ekiragiro kya habeas corpus kino kiyisibwa ddi. Ntwala omukisa guno bategeeza bassebo abagoberera omukutu guno nti newankubadde bino byayogeddwa, kooti mu Kampala egaanye okuyisa ekiragiro kya habeas corpus, egaanye okuyisa Muwanga Kivumbi aleetebwe oba mulamu oba mufu. Olaba ekirowoozo kya bannayuganda bwe kigenda ababadde bavuga narrative eri nti yafudde, bwe bagenda okudda bagambe nti twabagamba tutya, kooti ebadde erina okugyawo dawuti eyo. Olaba yo kyegamba, kooti egaanye era ebongeddeyo ennaku 7 mu maaso, ennaku 7 mu maaso ng'ebagenda mu maaso n'okubeera nga banoonya. Ne Muwanga Kivumbi yakwatibwa nga 10 July, nga 10. Mwami Museveni n'agamba nti bo gavumenti yaabwe ekwata abantu n'ebatwala mu kkooti tebuzaawo bantu. Muwanga Kivumbi ali mu weeks 2 nene ekiragiro ekibadde kirina omuleeta kooti egaanye okukiyisa n'ebongerayo ennaku 7 mu maaso. Kitegeeza bwe bongerako ennaku 7 Muwanga Kivumbi that is when abe ekiyisiza oba nga taleeteddwa mu kkooti ajja kuba awezezza weeks nga 3. Teri amanyi waali, famire temufuna, dokita we tamufuna, balooya be tebamu accessinga. Golooza ki ekiganye gavumenti okuleeta omuntu ono avunaanibwe? So abaawaaba baali bawaabira CDF nga bawaabira ne IGP. So njagala otuwe ku Kanso Sam Muyizzi tuve ku mboozi eno mutufunireko omutuwe. Okay? Okusaba okufaanana bwe kuti tekuba kwa mbeera ya bulijjo, kuba omuntu kiba wabaawo okutya nti omuntu oyo awambiddwa aba mu bulabe, ayinza okuba nga muyi, ayinza okuba nga mufu oba nga mulamu ng'eddembe lye lirinyiddwa. So okwo kusaba kwa habeas corpus si kusaba kwa bulijjo. Mu nkola yaffe ya kooti kwe kusaba kwokka kwosaba kooti nti omuntu aleetebwe, omulambo guleetebwe mu kooti, tewaliyo kusaba kola kufaanana bwe kutyo. Naye kaakati ngeri kooti gyekuttemu ensonga eno okuva we twateekayo okusaba nga 14 naye tuulya nga 17 katugenda mu ppaka 29, ensonga eno etwaliddwa ng'ensonga za bulijjo. So kiba kikyamu okwata ensonga etali ya bulijjo mu prosesi ya kooti n'ogikwata nga application eri mu mbeera za bulijjo. Ekyo kikyamu era kireesewo essuula empya egenda okwonoona ekigendererwa ekyokusaba kwa habeas corpus. Kakati ndowooza oba olaba gye ndaga, waliwo bajooje aba Musisi Media abagamba nti Muwanga Kivumbi baafuna information mbu mu basement gyali yandiba yafa. Munnamateeka akugamba nti habeas corpus kiragiro ekitali kya bulijjo, kiragiro ekituuka ne kussa eriyita omulambo mu kkooti mumuleeta oba mulamu oba mufu. Kitegeeza bw'aba mulamu mumuleete, ne wankubadde ne bw'aba yafa naye era muleete omubiri gwe. Ne habeas corpus egaaniddwa. Awo tuli ekibuuzo ne kijja, Muwanga Kivumbi aliwa? Muwanga Kivumbi aliwa?
twagala kuleka mboozi eyo then tugende ku mboozi endala. Naye nga tetunnagivaako, tulina abantu abazze boogerwako ebikyamu bye bazze bakola. Mwana wattu nga bongera kulinnyisibwa madaala na kugonnomolwako gafu mu gavumenti. Bino si byaffe. Njagala tutunuulire akatambi ke tugenda okuzannya. Nti bw'owulira bye basoma ku ono nga birimu mmundu, masasi, bamuwa kifo kya muwendo, nga n'ebikolwa bye eby'emabega ensi ez'ebitunuulira nga bya kivumo. Omuntu gw'otalina na kuleeta mu public, gw'olina okugamba nti ono teyeesimbawo ku kifo kyonna eky'obukulembeze, wadde ne ku bwa chairman LC1 tasaana babawa bifo bya muwendo n'obuyinza. Njagala otuwe ku kisa kya Mukama, emboozi eyo eya kisa kya Mukama. Okay? Kubanga bw'otunuulira ye byazze akola, n'otunuulira bamuwanga kivumbi, leero be tubuuza nga tutuuse n'okugamba nti oba oli awo ga nti eby'okumuzuula byongedde okubeera nga biwanvuwa oba biwanvuye. Tuwe kisa kya Mukama. Yawakane nti teyakwatako omuwala nga basuze mu loogi emu mu bitundu by'e Kabula Sokaawo. Ogambye ki? Yakwata omuwala ng'ali ne mukwano gwe Mark Suuli. Bwe yalaba ng'embeera etabuse n'akwata ssente n'asasula omuwala aleme kumutwala mu mbuga z'amateeka. N'asasula ne Suubi Mark mukwano gwe yali naye ng'era ye yali boyfriend w'omuwala oyo gwe yali aleese, n'abagulirira ensonga bazisirikiri. Ono yakwalifying okubeera senior presidential assistant. Dada Mwami Museveni, president wa Uganda, ono yagwanira okubeera assistant wo omukwasi w'abakazi ng'ono tagwana. Njagala kisa kya Mukama agende mu kamera awakane nti tamanyiiko ku nsonga y'okubba amabugo. Mubi w'amabugo yali ku lumbe mu bitundu by'ebiyanja nga mwami Wanike yali yafudde mutabani wa Lugemwa. Mwami kisa kya Mukama agenda ku lumbe yetema soda 5 n'amazzi katoni ya 5. Abolumbe bamwesiga bakuŋŋaanya amabugo, bamuwa ssente agenda shopping n'omukyere n'ebirala byonna byalina okukola ku lumbe. Kisa kya Mukama teyadda. Njagala gye mu kamera awakane n'abantu b'ebiyanja bino babyaba era babiwulira nti kisa kya Mukama teyabba amabugo ag'olumbe lw'omugenzi Bwanika mutabani wa Lugemwa. Amabugo ensonga ey'okusatu nkugamye 17. ensonga ey'okusatu njagala kisa kya Mukama agende mu kamera oba agenda ku media house yonna yeewakane nti lwe yakyaza President Museveni mu maka ge otyo abantu bonna bonna abamusupplying ebintu ebyakozesebwa ku mukolo nga ba Rajab, Bansubuga, Bwamwami Yiga, abamusupplying omukyere, soda, mazzi, nyanya, matooke n'ebirala. Tekuli gwe yasasula. Njagala agende mu kamera agambe nti kwabo bonna abamusupplying ebintu ebyakozesebwa ku mukolo yakyaza president ayina gwe yasasula ko wadde nusu 10. Akozesa manyi kifuba. Nze ku nsonga yakuna. Kifuba. Njagala kisa kya Mukama agende mu kamera ng'ensi mulaba. Yeewakane nti ye olunaku lwe yakuba omuvubuka ono mugume esasi mu kabina. Juzi naraba yagenda n'abawayo ku busente ab'oluganda lwe ne batandika okuliya ebigambo. Before okukuba muguma amasasi yeewakane nti ku lunaku olwo kubanga n'abajulizi tubalina yasookera mu bbaala ey'omukyala amanyikidwa nga Anet. Mubala jaso yali anoonya kukuba masasi omwami amanyikidwa nga Kato Yunusu nga gwagenderedde okukuba amasasi. Bafaaki ekyataasa Kato Yunusu kwe kusanga nga atudde n'omusirikale wa SFC omu ku bali mu kibinja ekikuma president n'okukakana bali batudde n'omwami omulala Kiyimba makanika awe Maddu okukakana ng'omusirikale wa kisa kya Mukama gwe yali asindise okukuba Kato Yunusu amasasi bamutwalaganyizza. Olwafuluma n'obusungu obungi kisa kya Mukama n'atambula n'amajege ne gakakana ku bbaala endala yali ekyemmanga awo ne bakuba amasasi nga kwotadde emiggo. Yeewakane nti ebyo tebyaliwo. Ensonga ey'okutaano njagala kisa kya Mukama aveeyo yeewakane pulira nti bw'ogenda emmanju wa Anet ono ow'ebbaala n'akannya kakyaliwo
akanya kisa kya mukama yakuba amasasi yakuba esasi atubulire kye kisusonkole kisase we kiri amanyiyo ekisusonkole tukirina akanya kakyaliwo lekana kisa kya mukama bwe yogedde nti atisa abatuuza yagezezaako okuwakana buno bonna bujulizi akanya emanju wa Anet weekali ekisusonkole kya sesse gye yakuba tumanyi we kiri nacho kwega obujulizi bwe buli ensonga ey'omukaaga. I'm very serious. Ensonga ziri ata tutuyinza kutololotinga such criminals ba criminals abali mu society abali mu kuyinaayina ngeri Bannayuganda abatalina musango gonna nga be bali mu kuvundira mu makomera abantu nga bakisa kya mukama abagenda mu maaso n'okukyojjanya Bannayuganda bali mu public batambula boogeza eryanyi kibi nnyo beewaana batiisatiisa abantu baagala okufuuka hole abatuukirivu atenga naye ng'ebikolobero weebiri bimanyikiddwa ngenze ku nsonga ey'omu toyongerayo nsonga ndala at least ezo zimala. Oyo munnamawulire Ronald Africa nga totola ebimu ku bikolobero ebigambibwa okuba nti byakolebwa kisa kya mukama naye ali bweru teri amunyegako. No, asupportinga regime abakulu abali mu buyinza. Example ki ze tusetinga omusajja wakugambira kisa kya mukama talina kisa yadde just tubireese okulaga nti cause Ronald Africa akugambye nti abantu abatalina musango bali mu makomera bavundira eyo naye ba criminal bali bweru bayinaayina. Tuvudde wa Muwanga Kivumbi ne kooti bye zikola n'ebirala. Zikiriza tuveeyo wakati mu kunyigirizibwa okugenda mu maaso eri bannabyabufuzi okwo kwe tulaba ne kwe tutalaba. Katugende wa retired Kano Kizza Besigye. Dr. Kano Kizza Besigye ffenna tumanyi nti ali ku musango gwa kulya mu nsiru kwe na kwagala kutugumbula oba okutta okutemula omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni. Besigye ng'ali ne banne abalala betuwulira mu kkooti be bagamba Charles Rwomushana, Elias Lukwago. Elias Lukwago avunaanibwa kumanya ku lukwe naye n'ataloopa mb'obuyinza. Kakati kuliko ba Rwomushana, kuliko Ibrahim Ssemujju Nganda n'abalala abawerako. Besigye yasigadde mu bbanga nga n'omulundi ogusembyeyo ye yeewolereza. Omulundi ogusembyeyo ye yeewolereza. Bannamateeka abe bonna Elias Lukwago ali mu kkomera. Martha Karua yagobwa mu ggwanga. Aaron Kizza yadduse mu ggwanga. Balooya abalala bali mu kutya. Kitegeeza tewakyali ayinza kukwata kiragiro kya kkooti akitwalire CDF kubanga ebimu ku byakwasa Lukwago omukulu CDF yagamba onsaavinga otya gwe gwani. Era ne kitaputibwa Bannayuganda nti ensonga yakwasa Lukwago bino byakwekwasa. Ensonga yamukwasa gamba nti agenda kusaavinga CDF. Osaavinga otya CDF? Onsaavinga otya gwe? Kakati Besigye avuddeyo n'agamba okay, ekyo bwe kiba nga kigaanye nga tewakyali muntu ayinza kusaavinga CDF, kale nno asabye ekitongole ky'amakomera ekya prison kimutwale asinkane CDF yamwesaavingire amweweere ekipapula. Besigye ayagala ekitongole eky'amakomera
kimuwerekere kimutwale atwale kooti samoni ye kennyini samoni ya kooti agitwala agyewere CDF. Dr. Kano Kizza Besigye asabye kooti emukkiriza agende ne officers aba prison asinkane Chief of Defense Forces General Muhoozi Kainerugaba yengo omuntu amusavinge kooti samoni. Muganda wange ekyo manyi kye kitegeeza omusajja akupressinga n'akuteeka ku kisenge nga yekka ye option gw'olina okusinkana. Besigye agamba bwe muba mumutidde bwe kiba nga buli gwensindika kakati yamukwata oba basiba musibe oba abuzibwawo bannamateeka abanga abalala badduse kamwesinkanire mu savinge. Besigye mukadde kano nga ye ayagala yeetwale mu maaso ga CDF. Omusajja abadde ng'amugamba buli lunaku nti ngenda kussa kalabba. Besigye agamba kaŋŋende. Nejjukira nti twiti z'omukulu abadde ng'agamba ono ssaawa yonna ateekebwa kalabba. Besigye agamba no, kansisinkane omusajja ono kooti samoni ngimuwe. Omusajja amugamba ngenda kuwanika kalabba oba siki ngenda kukukuba amasasi ogenda kukubwa amasasi. Besigye agamba tewakyali muntu amutuukirira, balooya bange basibiddwa, kooti yampa obuyinza obusamoninga ne buli muntu yenna agezaako okutuukirira CDF bamubrokinze asibiddwa. Option nze nina okugimwewa, nze nina omweweera samoni eyo ankole kyayagala. Era bw'atyo asaba kooti n'ekitongole ky'amakomera kimukkirize aderivalinge samoni eri CDF w'eggwanga lino erya Uganda nga si mulala ye General Muhoozi Kainerugaba. Kinaaba kitya? Genda mu comment section. Kinaaba kitwa? Kinaaba kitya? So mukadde kano Besigye asabye gye wandiise 1-on-1 n'omusajja mugamba nti yeetaaga kumussa kalabba, yeetaaga kuba masasi. Agamba oyo agamba nzitibwe gwe njagala okutuula naye mukwange empapula za kooti mutunule mu bwenyi, bwe kiba kisoboka mujjukize nti ffe twaleeta taatawo, naye gwe banaabigamba anaabiwulira ye anaabikkiriza. Mu comment section genda obeeko kyoyogera ku mboozi eno, tujja kusiima nnyo okuwulira ku ndowooza yo gwatugoberera. Tukyasiimira ddala obugumiikiriza bw'otwala okubeera ng'olaba vidiyo zino. Tweyanzizza tweyanzeege. Nzikiriza tweyongereyo mu bigambo ebirala. Besigye katumuteeke ebbali. Bwe tuba nga tumutadde ebbali twolekedde chairman ow'akakiiko akatakabanira oba akalwanirira eddembe ly'Abannayuganda. Si mulala ye Mariam, kankiddemu, si mulala ye Mariam Wangadya Fawzat. Fawzat ebigambo byonoonese. Sigenda kuddiramu byonna gye bivudde, kozi nzize mbikugamba. Kuviira ddala kuba komishona abamuwaabira bwe batyo ne batwala empapula ewa IGG, si yokka ne batuuka n'okuziwaako mwami Museveni nga bamutegeeza ku buti omukyalo ono bw'asaasaanya omusimbi ogutagambika mu kitongole kino. Kakati byonna ebyo bwe byatuula mu mutwe gwa Mariam Wangadya n'agamba benkola nabo ate be bannima empindi ku mabega.
atakulekera tamulekera ennyanja ekuttoomira wadde nga mazzi mangi gw'oguddemu waakiri onywako emimiro ebiri n'ekutta naye ng'ogenze n'emimiro ebiri. Bw'atyo n'atuuza press conference n'ayanukula abaali bamuwaabidde abamu n'abalangira okubeera nga babaleeta kufuna ddagala lya mukenenya. Bw'atyo n'agamba Mwami Museveni bw'abanga aleeta abantu mu kitongole kino akiwe ku kitiibwa. Twali wano tugamba ebigambo bino tebimulakire, zaabadde teziri zityo. Nga Mariam Wangadya ayitibwa mu kakiiko aka Paalamenti. Wano wenjagala owulirize. Soko tuwe katambi ka Mariam Wangadya kokka ke twatandise nako ng'akaaba amaziga agajjulujjulu. Then akakatono tujje tusooke tukuyitiremu. Mariam Wangadya ku ebyo byavunaanyizibwa omuli ku miliyoni 7.7 zino nno nga zaali z'Abachina, omuli ku miliyoni 20 aga dola. Kanso Elias Luyimbazi Nalukoola akunyiza Mariam Wangadya. Njagala osooka tuweeko kwaka akatono tusooke tujjewo eyo tujje tuwulire ensonga. I have been a single mother to my son since he was 3 weeks old. Soon he will be 30 years old. He has a toddler son and a wife, and I'm their sole breadwinner. By the time a woman in my situation picks a pen, places it on paper, and writes a letter resigning her job, Chairman, maybe we can have a procedure. Chairman, we have some procedural issues. Let the chairperson finish making her submission before we chip in. Owekitiibwa Mariam Wangadya amaziga gamuyunguse. Era nga tusse n'okubeera nga ategeeza in fact yeetonze. Mu bigambo bya Mariam Wangadya yeetonze. Akaabye n'ategeeza nti ye muzadde single mother okuva ku myezi 3 egy'omwana abadde yamulabirira. Omwana ali myaka 3, muzadde alina n'omukyala. Kyokka Mariam Wangadya agamba yenze breadwinner. Mariam Wangadya ebigambo bitabuse. Bw'alabiseeko mu kakiiko akamanyiddwa nga Legal and Parliamentary Affairs Committee mu kakiiko kano akatunuulira. Mariam Wangadya abuuziddwa ebibuuzo, mikwano gyange. Ebibuuzo by'oyinza okubeera nga osiriikirira nga bw'oba obiwuliriza biringa ebyekuusa oba oliawo bw'otunuulira ensonga za Mongo bwe zaali zitambula lwakuba yetatuukangako mu kakiiko kano. Njagala tugende mu mboozi tusooke tufune Mariam Wangadya yennyini, then tujje tufune enkunya gye bamukunyizzaamu. Njagala otuwe. Honorable Chairman and members, I was a member of the Uganda Human Rights Commission for 17 years. I actually was part of the Pioneer Commission. I worked under 2 different chairpersons, Mrs. Sekaja, the Pioneer chairperson, and the late Haji Medikagwa. I could never have imagined that a head of institution could be bullied, humiliated, harassed and taunted and disrespected, more so to that extent. I worked under Justice Irene Mulyagonja, then Inspector General of Government, for 8 years. I cannot fathom that we, her deputies, could ever have done to her anything near to what is being done to me. I have been a single mother to my son since he was 3 weeks old. Soon he will be 30 years old. He has a toddler son and a wife, and I'm their sole breadwinner. By the time a woman in my situation picks a pen, places it on paper, and writes a letter resigning her job,
Chairman, maybe we can have a procedure. Chairman, we have some procedural issues. Let the chairperson finish making her submission before we chip in. She must be in unimaginable agony. On behalf of the Uganda Human Rights Commission, as currently constituted, I apologize to His Excellency the President, to this Parliament, and to all the people of Uganda and all stakeholders. We have let you down. Honorable Chairman. Mariam Wangadia yetondedde eggwanga bannayuganda. Katukitandike nga bwe kibadde. Yetondedde Mwami Museveni, yetondedde Paalamenti y'eggwanga, yetondedde bannayuganda okubeera nti baba disappointinze ng'ekitongole ekirwanirira eddembe ly'obuntu mu Uganda. Bannange emboozi eno simanyi oba mugiwulidde okuva gyetandise. Tuzze tukulaga butya okutyoboola eddembe bwe bizze bitambula. Katutuuse kakiiko akayina okulwanirira bino byonna bye twogedde mu vidiyo emabega. Beetonda ku lw'okuba disappointinga mwe bannayuganda ne ba stakeholder munda mu ggwanga lino. Beetonda olw'emivuyo. Mariam Wangadia ayogedde ebintu bingi. Ebimu ku ebyo by'olina okubeera ng'omanya. Mariam Wangadia agambye nti akoze mu kitongole kino. Era n'ategeeza nti kye mulina n'okumanya nti yeffe ba pioneer. Kino nakigamba dda. Mu 1995 awo Mariam Wangadia y'omu ku bantu abali mu kitongole kino. Naye enjawulo teyali chairperson, be bafowunda. Era azza kumenyera abantu babadde akola nabo wansi waabwe ng'agamba tetulengezangako mukulembeze waffe atubeera waggulu. Naye ku mulembe gwa Wangadia agamba nti bamuyisizaamu nnyo amaaso baakola nabo. Era nga kyamuwaliriza okubaanukula. Agamba tekyali akyejjusa naye baamuwaliriza okukola kino. Mu bigambo bino Wangadia kwasinzidde okwetonda. So Wangadia yeetonze. Wakati mu maziga omukozi wa gavumenti omulala gwe kino kirowoozaako ki? Gwolowooza singa olunaku lukeera ku makya ne baleeta Anita Amongo mu Parliament mu kakiiko ako bwe patagenda kwetonda naye? Generators. You are not. Sayininga ku mulimu olaba nga gukuyinze. Naye Mariam Wangadia agamba nti natuuse okukwata peni n'engipulesinga ku lupapula ndizayininge. Mujjukira twabasomedde ne tubagamba Mariam Wangadia Anthony General Sam Mayanja yamugambye omuntu yenna yekka alina okukkiriza okuwummula ye president tannakukkiriza. Kitegeeza okusaba kwa Mariam Wangadia okurizayininga oba okulekulira ku mulimo guno nakyo tekisoboka. Abaabaddeko n'abajuliza ku Justice Kisakye ku byonna bye yayitamu mu kitongole ekiramuzi nga Alfonso Owiny-Dollo yakyali Ssaabalamuzi ku njawukana ze baafuna ku kalulu ka 2021 Akakyagulanyi Ssentamu we yatwalayo petition. Baamukola buli kimu Justice Kisakye n'atuuka n'agamba naye kandekulire. Yawandiika emirundi 2 ng'awandiikira President amuwummuze. President yagaana omuwummuza. President yagaana okumuwummuza. Paka yamaliriza mukazi wattu ayiseemu ng'agenze mu buwaŋŋanguse. Mariam Wangadia agamba nawandiise we natuukidde okutuula wansi mpandiike designinge bannange kyansusseeko naye nkugambye
president yaganye. In fact, tannaba kumwanukula. Kakati tugende ku questions ezibuuziddwa Mariam Wangadya. Wuliriza bulungi katutandikire wano. Njagala otuwe. Generators. You as a commissioner, whether the donated generators and the ones that were donated to you or both, whether they ended up in people's houses. Yes, he will give. Now, the question again, I think, is on Mr. Kaheru. What is, because you're saying that all is well, what is your take regarding not meeting for 4 months? And how are you operating? How are the operations being done internally? The last one on the issue that, yes, I want you to brief us. The issues regarding, the issue has been raised of whether you know about it or not. The 77 million that were given to the commission by the Chinese. And you also tell us the issue to deal with, whether there are monies that are being spent regarding to that one. I can ask to the chair when now he comes. To Jackret, I want you to tell us on whether you think that this commission should be disbanded and everyone goes home. We look for Ugandans who can do this work, because at the end of the day, yes, I've seen suggestions, because whatever is being seen here, I can see you people are trying to salvage. You're trying to whistleblow, but the Ugandans are asking themselves, especially when you look at such complaints, and the complaints are being dismissed, and I have looked at chair. Awe tuli. Akakiiko kamala katya emyezi 4 nga tekatuula. Donation ezakolebwa eza generator mu kakiiko kano zimaliriza zitya nga ziri mu mayumba g'abassekinnoomu. Generator nga gali mu mayumba g'abassekinnoomu. Ayongera okubeera nga babuuza yaba abaffe $7,700,000 ezigambibwa okubeera nti mwazi receiving okuva mu China ziriwa, zakola ki, zalagawa? Bino byonna bibadde bibuuzo. Tetukomyawo. Kanso Elias Lwimbazi Nalukoola amukuttemu kaawo. Eddakiika ziringa 2. Naye mu bino agenze maaso n'okubeera nga amubuuza emiliyoni eziwerera ddala $20 eza dola ezigambibwa okubeera nti no zaaweebwayo embasi y'eggwanga erya Canada, lwaki mwazigaana? Mu August wa 2024 bino byonna bibabuuziddwa n'ebintu ebirala. Tuwe ku Nalukoola. The first one to the commissioners. Is it true that in August 2024, the Canadian embassy proposed an offer of $20 million to facilitate the activities of the Uganda Human Rights Commission, and that the same was rejected? Is that true? Secondly, Mr. Chairman, dear commissioners, your chairperson publicly stated, and I wish to quote verbatim, that the President has turned the Uganda Human Rights Commission into a dumping ground for political failures, heavily indebted individuals, and sick people who act as liabilities. As sitting commissioners, do you consider yourselves political failures or liabilities to this nation?
and see. I think and now, how can the public trust an institution whose own leadership holds them with such contempt? Really, commissioners, are you that liability to this country? The last question, Mr. Chairman. Commissioners, Simeon Subuga, Kano Basaliza, and Commissioner Jacqueline Atohaire, you jointly petitioned the President and the Inspector General of Government, alleging systemic financial misconduct, abuse of office, and irregular decision-making under your chairperson, Madam Wangadia. Since you are appearing before us, the Parliament of the Republic of Uganda, and I'm aware that this complaint has taken some time, have you come with audited accounts, audited evidence, so that you can submit it to us for further scrutiny? If you have that, kindly do supply us with such so that we can manage these matters effectively. I thank you, Mr. Chairman, for the time you have given. Thank you so much. The first missioners. All right. Bwebityo bwebiri. Bintu si byangu. Abasajja bakukunya. Jukira kali akayima nti ebiyaye byakunya dola. Abasajja bakunyiza Wangadya. Okumaliriza nga Wangadya agamba nti maze emyezi 5 nga ne defendinga. Maze emyezi 5 nga nze nkola gwa kwe defendinga. Okuva eri media houses, okuva eri emikutu gy'amawulire mu Uganda egy'enjawulo. Mu myezi egyo 5 mbadde nga ngamba abantu, I am not in hiding. Siri mu kwekweka oba seekwese. Era tewali kunoonyereza na kunoonyereza kugenda mu maaso. Mariam Wangadya ayongeddeko naga nti mu myezi 5 gye mmaze, amazima gali nti emyezi 5 ngimazeeko wakati mu bugubi, ngimazeeko nga emikutu gy'amawulire ginjogerako kino ne kiri. Mbadde nga ndisiivinga amasimu okuva eri ab'emikwano, ab'eŋŋanda abagezaako okuŋŋumya, naye era mbadde nga ndisiivinga amasimu okuva eri bahaters ababadde nga baŋŋamba nti genda emagombe, go to hell, genda emagombe. Maze akadde kange konna ak'emyezi 5 nga neeraliikirira ne post eziva ku X ne ku TikTok ne ku mikutu emirala egy'enjawulo. Mariam Wangadya ensonga ye ebadde ewulikika. So ebinaavaayo nakyo kyonna ffe weetuli nga bakalabalaba bakasuku bammwe kasuku ekinyonyi ekyo kye bayita kasuku, weetuli okujja okubeera nga tubawa byonna ebinaaba bivuddeyo. Weekuumireko bwekuumizi era nnyongera okwebaza gwe akyatambula naffe. Oli wa muwendo nnyo era tugamba nti tojjanga okwo. Webale nnyo, webalire ddala. Ntumirako mwenna abatambula n'omukutu guno era ngamba nti mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tusiima, tetumanyi we tuyinza kubeebaza, naye tusiima. Katugende. Amaziga mangi eri omusomesa wa myaka 41 afiiridde
mu kaduukulu ka poliisi. Emboozi eno eyinza okwewuunyisaamu naye batugamba nti omusomesa ono nga myaka 41 abadde asomesa ku ssomero erimanyiddwa nga Nsimbi Primary School yeetuze oba yeetugidde mu kaduukulu ka poliisi. Oba poliisi esangibwa Bubambaire Police Station mu Bushenyi Sub-Region side zeeyo. Omugenzi amanyiddwa nga Enoka Musinguzi oba abadde amanyiddwa nga Enoka Musinguzi ye yeetuze. So Musinguzi yakwatibwa ku bigambibwa mbu yalina omusango ogwa aggravated defilement era nga kigambibwa mbu ono yali yeekakatika ku kaana ka myaka 13 egy'obukulu oba egy'obuto. So n'akwatibwa ab'ebyokwerinda. Bw'akwatibwa ab'ebyokwerinda ndowooza yagambye bintu by'okuntwala mu kkooti bansibe emyaka simanyi emeka. Kanyanguyize abasajja bano embeera. So baagenze okugira bwe bati ab'ebyokwerinda nga omusomesa yeeyimbyemu ogwa kabugu. Yakoze nga director w'essomero erimu lye nabanyumizaako wano mu South Korea eyo. Abaana bagenda ku trip kulambula ku lyato eryali libatwala ne ligwa mu mazzi. Lyagwa mu mazzi abaana 240 ne bafa. Director teyabirinda yettirawo yeetuga. Kati omukulu ono kigambibwa mbu yeekakatika kaana ka myaka 13. In fact sina kaana kokka kamu wabula abaana abawera 5 ku ssomero lyerimu. Abaana abatemera mu myaka 13 niye abaana 5 ku ssomero lyerimu. Omukulu ndowooza yagenza okugattagatta nga bannange teguggwa. So bw'atyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga yejja mu bulamu bw'ensi. Mu ngeri emu amawulire amalala era agatali malungi genjagala tube nga tujjawo ag'ennaku abayizi 2 bafiiriddewo, abalala 3 ne bagenda n'ebisago ebitagambika ku Sheema mu disitulikiti eya Sheema. Abayizi 2 bo bakakasiddwa nti bafiiriddewo so nga ate 3 bagenze n'ebisago ebitagambika. Oluvannyuma lwa classroom okubeera nga egudde, oluvannyuma lw'enkuba ey'amaanyi etonnye, essomero erisangibwa ku Kigarama sub-county mu Sheema district, enkuba efudembye nga bw'olengera ebizimbe amabaati mmye. Kakati ekizimbe kigudde, abaana 2 ne bafiirawo, 3 baddusiddwa nga biwala ttaka. So kitalo nnyo. Abagenzi kumanyiddwako nga Joseph Musaasizi, Aije Griffin. So RDC wa Sheema, Deputy RDC wa Sheema Arikunda avuddeyo n'abaako ensonga gy'ayogera ku bigenze maaso awamu n'okubeera nga anakuwaliddeko wamu ne famire ezifiiriddwa abantu bano
era ng'ab'obuyinza bagenda mu maaso n'okubeera nga bakola okunoonyereza okulaba ddala kiki ekiviiriddeko essomero lino oba ekisenge kino okubeera nga kigudde. So byebyo ebiva mu disitulikiti eya Sheema sayidi zeeyo. Mutukkirize naye tuveeyo. Kitalo nnyo eri abavudde mu bulamu bw'ensi. Mukama abasaasire ebyabasobako n'abafunye ebizibu eby'enjawulo nabo abagumye. Nzikiriza olunaku olwajjo General Moses Ali yaziikiddwa. Okuziikibwa kwa General Moses Ali twalina okwogera kwa Mwami Museveni mu Parliament bwe baali baleese bbode ya Moses Ali okubibwako eriisa evvannyuma eri babaka banne, baminisita n'abantu abalala. Kakati mugenda maaso Mwami Museveni ayina ensonga ze yakoonako ku nkolagana ye ne Moses Ali. Era ng'agamba lumu yali agenze wa Gaddafi n'asangayo Moses Ali naga omusajja ono atuuseeyo atya. Wabula bwe tugattako ne Moses Ali kiki yali. Ffenna tumanyi Moses Ali yalina ekibinja ky'abayeekera kyakulembera ne Mwami Museveni ng'alina ekibinja ky'abayeekera. Bati baatuula ku mmeeza basobole okukwatira wamu obuyinza. Ne waliwo omukulu amanyiddwa nga Kasiyano Wadri avuddeyo n'agamba nti General Moses Ali amazima amatuufu gali nti yafudde si musanyufu ne Mwami Museveni. Kyokka ng'ate waliwo Honorable Namboze bwe yavaayo juzi n'atugamba nti naye Moses Ali ono yakolera ki Mwami Museveni okuuma ekigambo kye nga takuuma kigambo kye. Kati nga Namboze akyebuuza ebibuuzo, Kasiyano Wadri agamba wa omusajja yafudde si musanyufu. Katufune Kasiyano Wadri. Played the role of General Moses Ali in the NRA UNRF struggle. I can say this without any fear of contradiction. President Museveni had no connection with Libya at all. It was General Moses Ali who took President Museveni personally to Gaddafi to negotiate for arms. It was the same General Moses Ali who got arms from Pakistan that strengthened both UNRF and NRA in the struggle of the 5 years war. And while these struggles were going on, it is also a fact, which fact I actually raised on the floor of Parliament, in the 7th Parliament, when Mama Mbabazi was still Minister for Security and Defense, where I said government of Uganda is not able to live up to its commitments and pledges. What commitment was there between General Moses Ali and President Museveni? The commitment and the agreement which was signed by the Honorable Nsubuga Nsabu, who was a member of Parliament in the 7th Parliament, who was present in the Parliament when I raised this matter, was to the effect that if NRA came to Kampala first, entered Kampala first, they will provide presidency, and the UNRF will provide vice presidency. And that if UNRF entered Kampala first, they will provide presidency, and NRA will provide vice presidency. This is the record. When I raised it, Honorable Nsubuga Nsambu, whom I even appointed to as the counsel for General Moses Ali, who was also present in the House, was there. And at the end, what happened? The agreement was not implemented. Instead, when General Moses Ali came, the reward he got was that he was charged with the treason and imprisoned. He stayed in Luzira for 2 years before he was acquitted by courts of law. And from that time, I do not think General Moses Ali was happy in his heart. Secondly, the UNRF compensation, which has been sunk every other financial year, has not been fully implemented. Has not been fully implemented. That is the reason why
when the remains of General Moses Ali was to be flown from Kampala, they wanted the body to be taken to Yumbe, the stronghold then of UNRF, where all these issues of arms and the rest of it were being received from and being shared with the NRA. So I do not think General Moses Ali, in his sickness and in his death, that he died a happy man, because many of the things that were agreed between him as the leader of UNRF and the President Museveni as the leader of NRA were fulfilled fully. So I believe, humanly speaking, General Moses Ali didn't die a happy life. Let alone the people of West Nile who continue to ask for what is due to them. They are not happy. And President Museveni knows that. Every other time he goes to Arua, that question never misses. That you promised us this, we have never received it. Just like the Secretary General was saying, they were promised to vote NRM so that they will receive cows, and the cows have never arrived. For us, we supported and we fought for the liberation of this country. General Moses Ali procured and connected President Museveni to sources of guns, but we have also never received fully what was agreed to be due to us. So General Moses Ali, you have done a commendable job. You have ensured that peace and tranquility comes back to West Nile. We will certainly dearly miss you and your input, but your spirit will continue to be alive in whatever we do to ensure that we also get what is due to us. Kale ye Kasiano Wadri ngagenda maaso n'okuba ng'alaga nti Moses Ali yandiba teyafudde nga musanyufu, kubanga ebimu ku ebyo byatobera tasobodde kufa nga abirabyeko. So mbebaza nnyo mwenna abatambudde naffe, mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mutugoberedde okuva gye twatandikidde okutuuka wano we tugenze maaso n'okubeera nga program tugikuba olukumu mutwe. Yenze Sajjime Morgan yabadde ku lens era yali ku mapeesa. Munzikirize mberekereze. Katonda omulungi ow'ekisa akuume ensi yaffe, naawe atulaba asobole okubeera nga kutukuumira. Mubere bulungi, mweraba.